Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agenzeeko mu maka ng'omugenzi Lwomwa Eng.Bbosa ng'ono abazigu bamukubye amasasi agamutiddewo ku Sande. Eno ayaniriziddwa eri Ras Katikkiro w'ekika ky'endiga amututte obutereevu mu nnyumba gy'asanze abakungubazi okubadde ne nnamwandu Gladys Bbosa. Katikkiro w'ekika Lwasi alambululidde Katikkiro Mayiga byonna ebyabaddewo ku mukolo gw'okumanyagana ekatosi mu Kyaggwe ku Sande gye yasembye okubeera n'omugenzi. Bwe tumala ne tutuula ne tulya wamu nabo ne tusanyuka bwe ziwera ssaawa 9:30 ne tugamba banaye kirabika kye kiseera kuba lugendo luwanvu. Tusimbula okuva ekatosi nga tuli mu ssanyu tujja tuvuga tugoberegana. Saamanya nti gwe mulundi gwe nasembayo okumulaba kuba nange nali nzira bwe yajja ensula bantuuka ku geeti maama nankubira naŋŋamba nti Lwomwa bamukubye amasasi. Katikkiro Mayiga asaasidde ab'ekika ky'endiga n'Obuganda okutwaliza wamu olw'okuviibwako Lwomwa Eng.Bbosa. Maama tukusaasira sinza nakutegeera bw'osobola kutuula n'abaana be mwabadde nabo tusaba Mukama abakubye. Ow'embuga akkaatiriza nga bw'atayinza kukkiririza mu bigenda bibungeesebwa nti enfa ya Lwomwa yeekuusa ku nkayana eziri ku mukolo w'ekika ky'endiga kubanga ensonga zino zaali zaatwalibwa dda ewa Kabaka. Kubanga Kabaka tasalawo mu ngeri yakubaako byanoonya kale siyinza kukkiriza nti nno bino ebyekika bye byavuddeko endooli nze ku lwange. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde omwetoowaze n'asaba nti ku mulundi guno wabeerewo alipoota ennambulukufu ku nfa y'omutaka kuba abamu ku beenyigidde mu ttemu mbaakwatiddwa. Era gavumenti ku luno kasita omutemu omu waali gavumenti tugikoowoola omutemu oyo wamujjanjabye n'eddagala erisinga awone atubuulire yamutumye mu kunoonyereza tufune ekituufu. Akakasiza ng'Obwakabaka bwe bugenda okukwasiza wamu ne famire okulaba nga bakola ku nteekateeka ez'okugalamiza omugenzi mu bitiibwa. N'asabyewo ekitiibwa Anthony Wamala minisita w'obuwangwa n'ennono abeegatteko ng'ab'ekika ng'ab'enju ate n'olukiiko lw'abataka enteekateeka ennuŋŋamu ekolebwe tusobole okuwerekera omutaka. Waddewo okukaayenda obukulu bw'ekika ekyo tekigaana kufuna bukulembeze bujja. Abalala aboogedde ku mugenzi ow'ekitiibwa Anthony Wamala minisita ow'ebyobuwangwa n'ennono ng'omugenzi amwogeddeko ng'abadde ow'emirembe. Omutaka Bbosa tubadde tumumanyi ng'omuntu ow'emirembe, omusajja omulokole akolagana n'abantu bonna naye bw'aba naye abadde asobola okuba n'abalabe abatuuse okumutuusa ku kino kitwennyamiza nnyo. Mu balala babaddeyo ye Musumba Lozias Bujengo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International nga ye yasimatuka abazigu ab'ekika kino. Mumanyidde mbya busuubuzi omugenzi abadde mu bintu by'amasannyalaze okumala emyaka mingi era ffe nga abadde bagula ebintu by'amasannyalaze nga bw'ogula ekintu ewuwe omanya nti oguze ekintu ekigenda okukusaavinga okumala ekiseera ekiwanvu. Sarah Nkonge abadde akola n'omugenzi ku lukiiko lw'ekika aliko byataanyiza. Lwomwa ono ebaddeyo abatanyumirwa nkulaakulana olw'ensonga nti babba ettaka ly'endiga. Mu babbi b'ettaka mwe mwavudde abaleese enkwe. Era njagala justice to be done. Disan Mutyaba ne Lugendo Chris Paul be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.